Nyina ekintu kyenzijukidde ne ngamba kankigabaneko nammwe tulabika aliwo abantu nga muyita mu kyempitamu. Edda ennyo nalina emikwano mingi nga nina emikwano eginkeberako nasuze ntya, nalina emikwano egimbuuzaako wasiibye otya, nalina emikwano egimbuuza walidde, nalina emikwano egimbulira ebizibu byagyo, nalina emikwano nga kizibu okuzibya olunaku nga teginkubidde essimu. Oh my God! Nalina emikwano egitagambika nga miyitirivu nnyo nnyini ddala. Naye gye bigenze bijja nga bikyuka, emikwano egyo egimu gikyankubira kasimu, egimu ku WhatsApp gindeka ku blue tick, egimu tegikyampeereza wadde akameseji, egimu gyamblockinga, egimu tusobola n'okumala emyezi egiweze nga tebakebeddeeko. Emikwano emirala amazima ga Katonda mugulu simanyi gye gyadda. Kyokka ate mu prosesi y'emu neefuna nte emikwano emirala. Emikwano egyo nga ginkeberako, wogenda ku WhatsApp osangako akameseji, woteekayo status nga bakuddamu ne bakubuuza ki ekiganye, emikwano gikkubirako ne gikkeberako bannanga oli otya. Emikwano egyo mu prosesi gy'ofunye nga gikuyamba mu bizibu ebitali bimu. Ne mbaako ekintu kyenzijukira era kye nabagamba. Ne mbagamba abantu abamu mu nsi balinga nkuba etonnya n'ekya. Abantu abamu mu nsi balinga musana gwaka ne guzikira. Abantu abamu mu nsi balinga mbeera ya budde, bujja akaseera ne buvaawo. Abantu abamu mu nsi balinga nga budde bwa kiro nti bujja kuziba bumale buke. Naye ate abantu abatuufu balinga Katonda, kubanga Katonda taggwaawo, alibaawo lubeerera. Nze Mutindo the writer, mubeere bulungi, woba okategedde kagabireko omulala, mweraba. Mutindo TV, the best online TV.